Kadama TV. Kadama wuliriza emboozi eno ekukwatako nga ggwe akola mu nsi z'Abawarabu oba ne Kadama asuubira okugenda okubeera ng'akola mu nsi z'Abawarabu. Halo nnyabo oli Kadama TV. Gyebale ku ssebo Mr. Kadama TV. Munnange emboozi yange ngiwulidde, nkirabye, comments nzirabye. Naye munnange omanyi bagamba, simanyi oba bakyogera batya mu Luganda, atannayitaayita yatenda nnyina okufumba. Naye nga n'amayumba tugakolamu bano abantu basseegu nnyo 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 nnyo. Ate nze gw'olaba ndwawo nnyo okwogera, nze ndwawo okwogera. Olaba ne bwe bantega asidi mu gaasi nalwawo okwogera, namalawo ekisa essatu nga sigasoogera. Tebantwala mu ddwaliro, kwegamba ng'omudduuyi naye alina obusungu, nga mbalaba balina reactions zaabwe, nga mbalaba balina obusungu sifudde. Bali bamanyi ngenda kufiira mu nnaku bunaku. Kale asidi oyo yaŋŋonza ennaku 3. Era nakolanga emirimu gyange nemala nenkuba otulo nga bwe mba neebase sizuukuka. Nga sizuukuka kate oba ŋŋambe ntya, nga sizuuka naye nakozesanga entende zannyambako. Nenkozesanga ne ku binzaali ebyo n'amata byannyambanga. Era bwe saanywanga mata nantende, obulamu bwange bwalinga bugonvu nnyo 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 nnyo. Naye nagenda okutuuka mu ddwaliro ng'era nga mulimukko obucaafu obutonotono. Ekirwadde kyali tekikyali kyamaanyi nnyo nga we kyasooka. Kati ne ntegeera comments zino, abantu bano bw'oba gwe totuuseeko mu nnyumba nga mulimu basseegu, kugamba guba mukisa munnange, guba mukisa n'osanga ennyumba nga bo bakulabanga kasasiro nga bakwenyinyala, oba kagamba guba mukisa. Kati nze baalinga bampisa ng'omuntu waabwe, nga balabira ddala nze era ate nga bandaba ndi muntu mukulu, nsobola okukuuma ebyama, ate era nalinga sinyumya byama byabwe nga sibyogera. Naye munnange kirungi nnyo ne tusharinga ku bizibu bye tusanga mu maka, ne tumanya, buli omu n'amanya naye bannaffe abagenda okujja ne bategeera kiki kye bagenda okusanga mu kiri mu bantu bano. Kuba nze nagenda okujja ng'era babindiiraliiramu dda, kuba abandeeta baali baakolakolayo dda nga babamanyi, nga bantegeeza abakazi beeno baseegu, baagala bakazi bannaabwe. Abasajja beeno bakwata abakozi. Nze era ng'ekikwatagana ku musajja ndi mukambwe, nga nkambuwala nnyo 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 nnyo. Era omusajja teyakigeza nako. Kakati ate eno ennyumba ey'okutamu gye mbaddemu essaawa eno, era simanyi butya we ngenda kuva wa agent wange, simanyi butya we ndi muviira, kuba omusajja awera nkolokooto alina okumpasa, anneetaaga. Nnyina agamba nze oyo mmwetaaga, yaba abeera muka mwana wange. Mukazi w'omusajja agamba ajjukira abasajja babiri bannwanira, bonna banjagala. Abatabani mu nnyumba bonna banjagala, naye omu y'asinga okukola ki? Okunneetaaga. Anneetaaga nnyo 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 nga bwekiwulira. Nvuddewo omukazi, kuba omukazi yabadde akyojjanga ng'addugaza ebintu intentionale. Omukazi n'aggyayo ebintu mu bikabadde ebitukula n'abiteeka mu sinki mbu bicaafu, n'abicaafuwaza, n'addira obutungulu n'abuli akatungulu ku sowaani yaako, nnyaanya ku sowaani yaako, green pepper ku sowaani yaako. Omanyi ebirungo bye bakozesa bwe bityo, buli kimu ku sowaani yaako. Indati asobole okulumya obulamu bwange, asobole okukosa obulamu bwange, nveewo ŋŋende mulekere omusajja we. Naye nga nze seesibangako ku musajja, omusajja yanneesibako kuba alaba nkola bulungi. Kugamba bano abantu kye baagala ne kye bataagala tosobola kitegeera. Abakola obubi babawanda lulusu, abakola obulungi ate nabo babayisa bwabwe. Bannange bw'obakolera obulungi bakuyisa bubi, babakolera obubi ate nabo bakuyisa bubi. Kakati tukikole tutya? Kiki kye
mbadde mbakolera bulungi ate bakola okuwoolera gye ndi kati omusajja agamba bwe mba sobola mwagala siina kuddaka anjagala ndi mufu obakitegeera kuba yali agamba yabadde aŋŋamba mbw antwale ku poliisi ne mugamba osaaga tosobola kuntwala ku poliisi ntwala oba owulira oyagala ate ojja kuntwalayo nkuswalizeeyo ku poliisi kubeera poliisi ejja mubuuza wajja ono kadama yasayininga contract yakumuwasa oba era lwaki omulwanyisa ti emirimu gyabadde tagikola bulungi nti abadde agikola bulungi oba kitegeera kwegamba bano abasajja situmanyi kiki kye baagala bano abantu basibu nnyo mbeera zaabwe tezitegeerekeka buli kimu baagala kyampaka anti bovu tebamanyi kwana abakazi babaleetera babafunira bafunire babaleetera baleetere tebamanyi kwana naye noolaba omukazi omusajja najja nakwetunga omulaba kukwetalako mu kiyungu ayagala omukooneko ayagala omukoleki ayagala omugambeko oba kitegeera ebyo bye babamba siwala tebategeera ate mulimu nno omusajja nno ng'alina ekikumi kyakuwa naye bano bakopi bazibu eno ennyumba gye mbaddemu bakopi kuba n'akagoye obugoye akakadde ng'omanyi engoye zaabwe tezikaddiwa obugoye olukadde mu kifo ky'okugamba okukiinako naga ayi kadaamu ono kamukiineko ndaba oba alwagala wallahi yamungu alutwala kasasiro olukwata n'alutwala kasasiro bwaba kwegamba simanyi kiki kiri mu maka mu bantu bano bazibu bakutegeera kuba obeera ate ewantu nga walungi wallahi sente oyinza obutagifunamu kati eri gye nali gye nakola omwaka oyo omukyala eyali akozesa biriŋŋanya sente eyiye mukunsasula sente ze wallahi yali yazisera ng'alina kyeyakola balogo beeraguzalaguza nnyo bano abantu beeraguliriza nnyo alina kye yali yakola nga sente zonna zansasula siziganyirwamu kibaako kyenzikolamu ekyomugaso jjukira nayogeranga naye bulungi mugamba ye njagala kuzimbira abaana bange ennyumba yajja nali namuteekateeka awo muliisizza bonna mutuuzizza mu kintu kumbe naye apulaaninga kirala era olwagira munnaye katonda gye yannyambira ate ne mmuviira kwe kufuna ate ewalala ewa ssente kennyingi ate kati ewanfuukidde ekizibu nawo abasajja baagala kunneeyambisa bonna sina kunneeyambisa bonna kale baagala kumpasa ababiri abooluganda babiri bawasa omuntu omu tekisoboka nze najja kufumbira bo babeeko nno nti balina ekikumi kye bavaako naye ne ku yidi bano olaba omuwalabu nga ku yidi talina wadde ekikumi kyakuwadde omanyanga oyo byayi yeerowoozaako yekka kati omusajja we yayagala okumpasa yeerowoozaako yekka tamanyi nti abalala balina famire takimanyi nti nze nina famire haramu kuba mugamba okunsindikira sente zange aŋŋamba bwami insha allah ayagala mmale kutuukiriza kyayagala alyoka akole ki asindike ssente tulaba nti bantu banafiki nnyo balistingi bafu nnyo kati nempulira sitori y'omwana omu agambye nti boosi we ayagala kumuwasa ayagala mufuula namba 2 nze siwakana kuba nange kyendiko kyekizibu kyekimu kyennina naye munnange abaana bamu bagenda ne bakomentinga mukumeko ku byama simete mukumako ku byama byammwe mubyesigalize bamanyi obuzibu bwe tusanga mu byama ebyo bamanyi obuzibu obuli mu byama ebyo ye ng'okitereka kyama kya nnyoko kya kitaawo ng'okitereka otya nga okitereka otya tulina okisharinga tulina okusharinga ebizibu bye tusanga mu mayumba ne bano abantu kati wuuyo akugambye mwaka gumu n'emyezi 6 nze mmazeemu omwaka gumu n'emyezi 3
roughly emyaka 2 gyange gyonna emyaka gyange 2 n'emyezi 3 mbadde mu mbeera eyo ey'okunyigirizibwa. Nasooka mbisiyaga ate era ne gye naddukira nfune akasente akangi era nsanzeeyo ow'ebisiyaga annwanyisa antulugunya mu nnyumba lwaki seesiyaga naye. Kale omuwala oyo ow'omu nnyumba omuli abasajja 2 abaagala okumpasa n'omuwala naye anneetaaga. Kati omuwala kijja bwe kiti oyo ow'awaka okuntulugunya yafuna omulenzi omulenzi n'amutwala ewaabwe ne bakyala ewaabwe w'omulenzi. Ab'ewaabwe w'omulenzi ne bazira omuwala ne bagamba oyo tojja muwasa, alina omutima muddugavu, alina omutima mubi, beeraguza nnyo bano abantu. Ekyokubiri talina na nviiri, twagala omuwala ow'enviiri alina enviiri ku mutwe. Munnange ndowooza omuwala ebyabasajja ne bimunyiwa ne bimukeeta. Kati ebyabasajja bwe byamukeeta ndowooza n'asalawo asiyagaani mukazi munne era alina ekikazi kinene kuba nange ndi munene, nze ni munene ate ndi wa kabina n'ekikazi kyalina kinene naye se kyekirya nti kirina akabina. Bano abakazi bagejja bonna embinabina ne zibabanga ez'ente. Munnange omukazi oyo abadde asiyaga mukazi munne munene. Kati obusungu bwonna obwabbaawo okumuzira obw'omusajja okumuzira gw'abadde ayagala n'asalawo kiddizaani, n'asalawo ndowooza bumalire ku nze. Lwaki simusiyaga lwaki simusiyaga oba okitegeera. Naye munnange abaana abamu bagirabanga firimu balabanga ebintu by'okulimba naye nga gyebiri bya ddala ffe tubiraba, ebitutuuseko tubiraba. Era bannange ssente yaffe tekisaana muntu kulya ssente yakadama kuba kadama tuyita mu bizibu bingi. Ate si lubeerera nti buli w'olima olima wagonda, si buli luluyimbi lwoba olimako nti luba lugonda, kubanga tuyita mu buzibu okutuuka ku buwanguzi, tuyita mu buzibu bungi okutuuka mu buwanguzi. Kati embeera nze gye mpitiddemu emyaka 2 n'emyezi 3 nkyali mu bugubi. Simanyi nawe walala wenzira kuba essaawa eno sidda Uganda, sobola kudda kati Uganda. Nina abaana bange 4, nina okukolera abaana bange entegeka newankubadde nti webasula tebapangisa, naye nina okukolera ekyandeeta kukyusiza abaana bange future, kukyusiza abaana bange bulamu. Abaana bange gye bakoma okukula kibakoma okukola ki? Kuba kati nze nina omwana owa agenda okukola 6 right now lwakuba nti Museveni yabirinnyamu eggere mu kolona. Naye nga nze nina omwana agenda okukola 6 ne mukazi omukulu asobola okwetengerera. Nza kuyiiyiza abaana bange embeera ate nsanzeyo ebizibu birala bisa mu kusoomoozebwa kungi okunogera abaana bange future yaabwe gyeyewanise. So kati oli bw'avaayo ate nadda mu kugamba nti munnange oyo alimba omwaka gumu n'emyezi 6 ali mu nnyumba omusajja ayagala kuwasa bw'ate omukazi yeebitegedde. Babeerawo abakazi bano, abakazi batya babba baabwe ate n'abasajja batya bakazi baabwe. Tubeeramu mayumba. Kati nze mbaddemu ng'omukazi anjagala, omukazi akimanyi nga abakazi bonna bakimanyi, ennyumba yonna ekimanyi, ekika kyonna kikimanyi nti omusajja akola ki, omu anjagala. Naye ng'owokubekya bamumanyi nti anjagala era navuddeyo nga tajja kitegedde. Naye nga muganda we namugamba lwaki munnwanira. Naye kati oli waawakana nti omuwala otasobola kukola mu nnyumba ebbanga eryo lyonna mukazi n'atamutta. Bannange ebintu gyebiri, ebintu bituufu, baleke kuwakana. Abakkiriza ffe twagala kugabana, tugenda okufulumya emboozi zaffe, tuba twagala kusheyalinga na bannaffe
abatannakifunako ekyo ekizibu nga ffe tabo babeera ati tekizibu ekitiwe kijja mu mayumba okola ki kyokola abaana bangi bafumbiddwa e Saudi bafumbiddwa nnyo Saudi mbeera eyo era Saudi teyina buzibu ku musajja ng'ayagala omukazi ebagamba bugambe muwoowe tewali buzibu naye kakati nze munange nze mba nsharinze emboozi yange n'omuntu batulaba kuseka anti oba oseka kati nze ekiba kyensesa mu mboozi kiba kimu ekiba kyensesa mu mboozi kiba kimu kuba ekyo ekintu ndabanga ddala kyakyewuunyo nnyo ku nze tekintuukangako omulundi gwange ogusooka kintuuseeko kati mba nkirabanga kwegamba kinsesa kinneewuunyisa mu dduniya muno omukazi munnange ogunneegomba ate kyesirabangako wa e Uganda obakitegeera naye ate ekyo ekyabbiriŋŋanya ye Uganda gyebiri e Uganda si bipya gyebiri bingi tuzze tubiwulira naye nze mbadde mbiwulira kalondoozi naye nga bagamba era byebyo bituufu nze era mbiwulira kalondoozi era nga mbiraba ku firimu ezo vidiyo za kalondoozi ebyo mbadde mbirabira mu byansi rodedi omwe mbadde mbirabira naye natuuka eno n'ekiraba alaali n'enkirabirako ddala alaali tetuganye bano abantu bakuuma ebyama byabwe naye bw'aba akwagala alina okulaga aba takukweka nze omukazi oli yali tankweka bintu bye yali tankweka nawe yagula ebijuuju bye teyabinkweka yabiteekangako n'afubutuka emisinde neeggalira mu kisenge n'abaana be omukka tegubatuukako mukka gugende ku nze nzekka